أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda bange mwenna bebitibwa nsaba munzikize tweyongereyo okwogera ku ekiyitibwa nti bannabbi tebasobya ofuna bulungi tugenda mu maaso n'okwogera ku musomo ogugamba nti bannabbi tebasobya bakuume ofuna bulungi era akawungezi ka leero tugenda kwogera ku Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu okulaga nti teyasobya yali mukuume era nga mutuukirivu talina zambi lye yakola n'erimu nga baganda baffe abamu we bagamba mu surati al-An'am aya okuva ku 7 paka ku 7 mulimu story egamba mu kusooka aya 7 egamba nti bismillahir rahmanir rahim wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atatakhidhu asinaman aliha paka aya weggwerayo yamugamba nti ate otutte yagamba Azar Nabbi Ibrahim alayhi salatu wasalam nti ate masanamu g'otutte okubeera bakatonda bo abamu babesingawo ne bagamba nti taata wa Ibrahim nti Azar abamu babesingawo ne bagamba nti n'olwekyo ono Azar katonda gwakozesezza nti n'olwekyo yali taata wa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wasalam. Waliwo ne story endala mu surati al-An'am aya 7 aya 7 mu surati al-An'am nti ekiro we kyatuuka nfuna bulungi Nabbi Ibrahim alayhi salatu wasalam n'alaba munyenye n'agamba qaala hadha rabbi nfuna bulungi nti oyo katonda wange eyo munyenye abo ne bagamba n'olwekyo Nabbi Ibrahim yalina dawuti mu katonda yalina shakka nga alimu okubuusabuusa nti katonda gyali nti katonda munyenye n'ebintu ebirala. Aya endala negamba mu surati An'am aya 7 nti ate we yalaba omwezi n'addamu statement eyo hadha rabbi oyo omulezi wange nfuna bulungi yalaba munyenye mu surati An'am aya 7 mbu we yalaba munyenye nga zizze n'agamba hadha rabbi oyo omulezi wange abamu babesinga kwe ne bagamba n'olwekyo alina dawuti okubuusabuusa mu bwa Allah subhanahu wa ta'ala mbu yalina dawuti okubuusabuusa mu bwa katonda nfuna bulungi aya emu mu surati An'am aya 7 ekiro we kyatuuka nfuna bulungi n'alaba omwezi n'addamu statement yennyini eyo hadha rabbi oyo omulezi wange ye katonda wange nsaba nfune bulungi omwezi we gwagenda ne gubulirayo amakya ne gatuuka n'alaba enjuba n'addamu statement eyo hadha rabbi oyo ye omulezi wange onfuna bulungi ye omulezi wange omunene akbar. Abamu zino zi aya bazikwata ne bafundikira ne bagamba n'olwekyo Nabbi Ibrahim teyali mutukuvu teyali mukuume. Nsaba nfune bulungi muganda wange ow'ekitiibwa twagamba mu kusooka amagezi katonda tasobola kuleetera nabbi nga asobya kuba waakuleetera nabbi nga asobya agenda kubuza ate waakubuza katonda n'akupanishinga ate n'akuyingiza omuliro akuleetedde nga nabbi asobya kikola amagezi gagamba tekisoboka nfuna bulungi ne tubeera ne ayati nnyingi era kati nga mu surati al-Bakara aya 24 kati nga mu surati al-Bakara aya 24 zikkaanya bulungi nti nabbi katonda amala omutikkira rank amadala agakyasembyeyo okubeera amanene agobwa imaama nagamba nti qala min dhurriyati nasaba katonda nti ne baana bange ogenda kubeera ng'obatiikira katonda yamuddamu qala la yanaalu ahadi adh-dhalimin endagaano yange ey'okufuula abantu bannabbi n'abasika baabwe tetuuka ku bantu balyazaamaanya badh-dhalimin. Twagamba nti ekigambo dhulum nfuna bulungi ng'onaakitegeera sometimes kiyinza okutegeeza ezzambi kati nga mu surati at-Talaq aya esooka nti waman yataadda hududa Allah faqad dhalama nafsa omuntu yenna wasussa limiti n'asussaawo n'afundikira nga asobezza ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala abeera akoze zambi nfuna bulungi wano Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-Bakara ya 12 agamba nti tasobola kufuula muntu yenna nabbi oba omusika wa nabbi
ng'omuntu oyo asobya. Nolwekyo eno story tetegeeza nti nabbi yasobya, erina mawudhu endala kyetegeeza. Era nga we tweyongerayo tugamba nedda, onfuna bulungi. Abamu bakimanyi nti Nabbi Ibrahim alayhi salatu wasalamu yatandika tawhid. Tugamba nedda. Kuva dda nga Katonda we yasooka okutonda ebitonde yabibuuza nti nze mulezi wammwe, byaddamu bala, byakkiriza. Onfuna bulungi. Nolwekyo kuva dda ku mulembe gwa Nabbi Adamu yiri eri, abantu baali bakkiriza mu bumu bwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Awo nga tweyongerayo ne tugamba nti kati we bagambye nti okay, Nabbi tasobya, Nabbi Ibrahim teyasobya, ate bino wakyabyogera bino ebigambo nti hadha rabbi, oyo mulezi wange, oyo mulezi wange, enjuba gwe yo mulezi wange, munyenye yo mulezi wange, wakyabyogera. Nsaba nfune bulungi muganda wange ow'ekitiibwa. Twagamba mu Quran Surati al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala akinyonyola bulungi nti yu'til hikma man yasha, amagezi amazaale hikima agawa oyo gwayagala. Funa bulungi. Waman yu'tal hikma, era wabanga agawadde omuntu, faqad utiya khairan kathira, abamuwadde ekyobugagga ekisinga. Ate ebyo ebintu bwe biti amagezi amazaale agawa abantu be basinga okwagala kati nga bannabbi n'abantu ba bulijjo. Onfuna bulungi. Sitole eno banga weetegereza kuva dda nadda nga ne bino tebinnaba kubeerawo, tumulaba ng'alwanagana n'abasamize. Onfuna bulungi. Sigamba nti yabakwatanga n'abakuba ebikonde, nga abasomesa obumu bwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo tekitegeeza nti Nabbi Ibrahim yali asinza njuba, nti gye yali agala okufuula katonda we oba munyenye n'ebirala. Tulaba nti eno enkola, onfuna bulungi, tugiyita al-musalaha. Onfuna bulungi, al-musalaha. Sometimes debate, obanga oli mu debate n'omulabewo, osooka n'omufuula argument gyazze nayo, okwekwasa kwazze nako, daliiru gyazze nayo, n'oyagala okumufuula nti byazze nabyo bituufu, n'olyoka omukuba n'omuwangula. We yababuuza, we yagamba nti hadha rabbi, oyo ye mulezi wange, enjuba oba munyenye oba omwezi, yayagala kuzuukusa bano bantu obwongo obwali bwebase bategeere nti tosobola kusinza Katonda misana nga wona asinza enjuba nti enjuba ogifudde Katonda, ate ne kituuka ekiseera nevaawo. Weba evuddewo ate ekiro wona afuna ekizibu onaasaba ani? Yayagala kubazuukusa. Ekyokulabirako ekirala nti tosobola kugamba nti omwezi Katonda wo, ate we bunaakya nobeera n'ekizibu onaasaba ani? Kye tuyita al-musala. Kyo kikozesebwa mainly in debate. Kitegeera debate mainly mu logic. Tugambye nti aya 15 plus zenfasizinga okukozesa amagezi la'allahum yaqilun. Onfuna bulungi. Aya nyingi zitukubiriza okukozesa amagezi mu Quran, so long as gaba tegakontaganye naki na ayati n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. And reasoning Ibrahim jakuba nayo bana abasamize ebaleetera okuzuukuka, okutegeera nti ebyo webibanga bituuka ekiseera ne bibulawo, omwezi, enjuba n'ebirala, birina omulezi waabyo, era ng'oyo omulezi yatonda n'ensi yonna, rabbu samawati wal ardhi. Onfuna bulungi. Nolwekyo tekitegeeza nti Nabbi Ibrahim yasobya. Awo ne tuvaawo. Tulabye ne ayati nyingi nti bannabbi bateekeddwa okubeera nga batukuvu. Sheitaani yennyini yegamba. Surati al-Hijr aya 39 paka 40 egenda kubuza abantu bonna illa ibadaka minhum al-mukhlasin, okujjako abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abamutya abakola emirimu emirungi. Nolwekyo Ibrahim yali mu baddu ba Allah nga tasamirangako, si mukozi wa shirik n'ebirala nga bwe twalaba mu Surati Imran aya 67, wama kana minal mushrikin, tabeerangako mu bashiriku. Awo tuvuddewo. Nolwekyo Ibrahim
n'abaana abamuvaamu paka eno ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bonna tebasobya. Tulabye dduwa ye wa min dhurriyyati ne mu baana bange. Eyo edduwa gy'asaba Allahu subhanahu wa ta'ala agimuddira mu surati al-Jumu'a aya ey'okubiri. Eyo dduwa ya Ibrahimu eyanukulwa wano kuba twagamba nti dduwa z'abannabbi zaanukulwa. N'olwekyo bannabbi bonna tebasobya. Aya ze tuzivuunula kifuula nnenge. Allah agamba mu surati Imran nti tuba tusomye Qur'ani nga tufumiintiriza twetegereza amakulu gayo agenda kubeera nga atusaasira. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tuteeke mu bantu basaasira nga twegendereza aya. Aya endala Azar nga we tugambye nti wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atatakhidhu asinaman aliha, we yagamba Azar kojawe nti ate amasanamu g'ofudde okubeera nga bakatonda bo. Wano ekigambo abu abamu bakivuunula nti n'olwekyo kitegeeza taata, nti n'olwekyo taata wa Ibrahim yali Azar. Tugamba nedda. Mu Luwarabu obanga wasoma gramma bulungi ne weetegereza, ekigambo kimu kiyinza okubeera n'amakulu nga nfanfe, ne tubeera n'ekigambo ekimu nga kiri special ku kintu kimu. Ekigambo abu bwe tutyo tukisanga nga kirina amakulu nfanfe. Kati nga wano nti kiyinza okutegeeza kojja. Azar abeera kojja wa Ibrahim. Onfuna bulungi, nesi taata we amuzaalira ddala. Onfuna bulungi muganda wange. Ekigambo abu n'olwekyo kisobola okutegeeza kojjawo oba kitaawo oba omuntu yenna nga mukulu oba taata wa mukyala wo. N'olwekyo kirina amakulu nfanfe. Era nga wano mu aya kitegeeza just uncle kojja wa Nabbi Ibrahim. Naye tekitegeeza taata we ddala amuzaalira ddala. Taata we amuzaalira ddala wabanga yali musamize anajja atya okugamba nti va ku masanamu. Era ogenda kufundikira nga bamuvumye nti ate kitaawo mushrikwa wotugamba biki. Eno sitole eddamu nti n'abazadde ba Nabbi Muhammad baali batukuvu. Tuve ku eno campaign ze baleeta bano abamayadisi okuleeta nti abazadde ba Nabbi tebaali bakkiriza. Tujja kubeera nga tubiraba mu misomo emirala egijja insha Allahu taala. Wano tulabye nti amakulu ga abu makulu nfanfe. Kitaawo, kojjaawo, omuntu yenna nga mukulu mu community oba taata wa mukyalawo. Naye ate tulina taamu endala ng'ekozesebwa just special ku taata wa kuzaala walid. Wano we tulaba nga Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu agambye Azar nti waaki tova ku masanamu, n'atuuka n'okumusuubiza. Onfuna bulungi nti wona ava ku masanamu ngenda kubeera nga nkusabira. Walaba nga agaanya alemeddeko. Mu surati Tawba aya 10:14 agamba nti annahu aduwwun lillah, afuuse mulabe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu we yalaba nga byonna byamusuubiza biganye, byasuubiza Azar nti kkiriza Katonda omu ngenda kubeera nga nkusabira. Walaba nga byonna biganye, Allah subhanahu wa ta'ala kinyola mu surati Tawba ya 10:14 agamba nti annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahima la awwahun halim. Funa bulungi aya ejjudde makulu nfanfe. Nabbi Ibrahim yatuuka ku level n'agamba nti onaafuuse mulabe wa Allah subhanahu wa ta'ala kamwewale, n'ateekawo distance naye. Funa bulungi Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda mu maaso ng'awaana Nabbi Ibrahim nti yali mugonvu nnyo, mwogezi mulungi nnyo, ng'ate mugumiikiriza nnyo. Nfuna bulungi kyetwagalawo nti wano Azar tabeerangako taata omutuffu wa Nabbi Ibrahim. Ne tugamba n'okugamba nti ekigambo abu nga we tugambye kirina amakulu nfanfe. Kojjaawo, taatawo, omuntu omukulu oba omuntu omukulu yenna mu community nga weewa ekitiibwa oba taata wa mukyalawo. Twalabawo bulungi. Ne tugamba naye ekigambo walid kiri limited, kikozesebwa just ku kitaawo akuzaala. Ku kitaawo akuzaala kyekitegeeza. Era okulaga ekituufu mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala
Nabbi Ibrahim ng'akaddiye mu myaka gy'ekikadde, nfuna bulungi, asabira abazadde be nga yaleka dda ne Azar. Yamwewala dda nga wetulaba no tabarraa, onfuna bulungi nga no wetulabye nti tabarraa minuhu, nti yamwewala n'amuleka. Newayitawo emyaka mingi n'asabira abazadde be abatuufu. Muswati Ibrahim aya 41, Muswati Ibrahim aya 41, Allah subhanahu wa ta'ala akinyola nti yagamba, Rabbana, omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala, igfir, nsaba onsaasire, wali walidayya, n'abazadde bange, nfuna bulungi, walil mu'minina yawma yaqumu alhisaabu, n'abakkiriza bonna ku lunaku lwe tugenda okubeera mu bbaliro. Nfuna bulungi. Kyenjagalawo kiri kimu eno aya, ekigambo walid kikozeseddwa nga we tugambye nti kitegeeza taatawo yennyini akuzaalira ddala. Nabbi Ibrahim kyakozesezza wano okusabira abazadde be abatuufu bennyini. N'olwekyo Azar tabeerangako taata wa Nabbi Ibrahim. Taata wa Nabbi Ibrahim omutuufu ayitibwa Tare. Yamanyikiddwa mu history n'ebitabo ebirala byonna, ne Bible nga kwogitadde, ne Bible nga kwogitadde, nga we tulaba mu lulimi olwo Ibri. Onfuna bulungi. Taata we yali Tare oba Tara, abamu bakiyita bwe bati mu Ibri. Mu Genesis ssuula 11 akanyiriri 26 paka ku 27, ne Joshua funa bulungi ssuula 24 kanyiriri ka 2, nsaba okyekingewo, kalaga nti taata omutuufu wa Ibrahim tabeerangako Azar, abeera Tare. Nsaba Allahu subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu abafumintiriza nga tuvunula aya za Qur'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.